By the powers entrusted in me, I now declare you husband. Omwaka oguwedde omukulembeze w'eggwanga yateeka omukono ku tteeka URSB Amendment Act 2024 eriwa obuyinza ekitongole ekikola ku ndagamuntu kinnirwa okugatta abafumbo mu nkola eyitibwa ya DC oba civil marriages. Omulimu guno gwali gukolebwa ekitongole ki Uganda Registration Service Bureau URSB. I freely consent to the intended marriage that I have been a resident of Kampala district. Wetwogerera ng'omwaka guweze mulamba bukya bano batandika kukola buvunaanyizibwa buno era nga basobodde okugatta emigogo egisukka mu 2008. Webale. Ne wetubeereddeyo waliwo emigogo gye tusanze gyeteekateeka okugattibwa. Katulabe n'embaga eri cheap nnyo ate bw'oteekamu ebya church sirina abantu bisatu bengenda okuliisa emmere mbanywese. Omwaka guno ogumu twakagattako abagole 2889 abakajja muniro okubagata. So era tuyanza abannayuganda okulaba nti basobodde okwejumbira mu kaweefube ono. Ono ayogedde ne ku kusoomooza kwe bazze basanga okuva lwe batandika okukola omulimu guno. Abannayuganda abamu baali balowooza nti okugattibwa oba olina okuba nga ogenze mu kanisa oba mu masinzizo wokka naye nga tebamanyi function eya civil registration oba civil marriage. Naye tuze nga tubategeeza okubalaga biki by'olina okuyitamu, emitendera ki gy'olina okuyitamu. Tushabe ategeezezza nti wakyaliwo n'amasinzizo ageewebbeeta okugatta abafumbo kyokka nga tegalina lukusa kati bano baakufulumya olukalala lwago agaaweebwa olukusa sabbiiti ejja. Wiiki ejja tujja kuba nga tufulumya lisiti eyo okulaba nti munnayuganda yenna oba osobola okwetegereza kyaki ki oba amasinzizo ki g'olina okukola ki okutuukira oba okugendamu oba nga mulina okuba nga mugenda kola ki okufuna function yaffe eya wedding. Ebyo nga bikyali awo wabaddewo bannayuganda abawangalira mu America abadde beemulugunya ku nnaku entono ez'abaweereddwa okuzza obujja endagamuntu zaabwe. Bano Tushabe abawadde amagezi okugenda ku bitebe bya Uganda mu ggwanga eryo basobole okwewandiisa. Manpower baatuwadde ntono, ennaku ntono, abantu bangi ate bangi nnyo tebannaba kujja. Abantu tebajja tebamaze kuregisteringa baregisteringidde wano kale nga nekireeta okuba nga ebintu bitambula mpola. Naye abo batasobola okukwata obudde oba okujja mu bifo bye twalimu mukozese omukisa guno mwewandisize ku Embassy ya Uganda mu America. Dorothy Najita, NTV ku ssaawa emu.